speaker w'ekibuga honorable Zahara nemberamu mayor we Nakawa nemberamu ne bakansalazi n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo neyogere kyabakwasa babasanga mulojinga watuddawo banyoka kyali bamenya abamu ngewe badde enkola yaabwe okuva e Bugiri kubanga ogwo omuze gw'okumenya mu hoteri gwatandikira Bugiri abamu babajja mu hoteri gye baali abalala babasanga nga bagenda mu disbursement nga already baali accredited by the Electoral Commission ngera wabaddewo okuttaanya ensonga ze zimu ne abali balaze nti bagenda okukulembera security nekyali kikoleddwa mu criminal syndicate kubanga waaliwo ekintu eky'obubbi ekyali kigenda okubeerawo kuba intelligence yali ndowooza emaze okukakasa nti tebalina buwagizi abantu ku saa 12:30 nga ku polling station ey'e Namavundu 12:30 yali BBS ndowooza era kuba BBS yereeta Nabbanja ng'emukwatira mu kituli ng'agaba 10 mmeka nya yali rediyo ya bujjajja era twagala okubeebaza kamera zammwe okuba nti zaakasuka ewala ate ne ziteetirira ne ziraga nakyemalira nga yeenyigira mu kumenya amateeka gagamba nti ge gamutwala mu nsiko yaleeta abantu abaali bagamba Nabbanja ali wali yambadde nnya munange era gali mawulire kakati gwoba wakanya obukugu bwa BBS kiri gwe kugakuba mu ttooki naye ffe twali ku BBS ng'obujulizi buweebwa obulaga nti Nabbanja yali mu nsonda mwali era n'omwami yakuba ekifaananyi munnamawulire gwe bayita Michael Kakumirizi naye bamukwata ne bamugamba diriitinga DP mwe temufacilitatinga ab'ekibiina kyammwe members of your party kati nga bw'ogambye nti buli village mbeerayo n'akakiiko bwe muyita akakiiko ako mukagulira amazzi yes so why shouldn't NRA facilitate their oyo group lwaki temuyita bukiiko okay kibadde kibuuzo Alex Waiso lwaki mwe ng'eki yes so if she was yes kugula amazzi eri agency wamwe so bwe mbanga mubayina lwaki mukomewo eno so when we need to why I'm raising this is on Mchana Nabbanja engineer ne honorable Mchana Nabbanja awo yali agula kalulu o yali agulira amazzi committees zaabwe Alex Waiso genda maaso sogerera Nabbanja naye amawulire amakugu ffe ge twesiga aga BBS galeeta abantu abaali bakakasa nti abawadde 10,000 era enkeera bakeerebwa Nawancha balondoobwa NRM naye ne bakakasa nti affe wadde atugambye nti tugende tulondewo NRM ffe tumanyi ekyokukola producer ojja kunoonyeza ebifaananyi ebyo katono mujja kunoonya ebifaananyi kubanga ffe munange tuba ku BBS Ssaabasajja gye yatuteerawo kakati ate yo tebanagiwambako license kakati ffe kwe tuba kakati abantu bamwami Kiwanda kakati ebyo byonna nga amaze okuyingira n'ebyapa kuba background yakalu kuba munaye ffe twakawanga onomalayo ddi Alex Waiso ng'ayingira n'ebyapa naki tugaaniddwa tutuse ku lunaku lw'akalulu tulwanaganye na machinery yonna Dunstan teriyo government apparatus etaali kayunga nga balinga balina kye babatumye okusekiwalinga naye nga of course abamu abaali bamanyi twali tumanyi what was at stake era brutality eyali meted on many people n'abamu ku ffe twali tumanyi kubanga era bw'oba omanyi nti kayunga mu 2009 kayunga oyo yaviirako abantu bangi okufa n'okusibwa abamu bakyali mu makomera oluvannyuma lwa General Yoweri Kaguta Museveni ne banne okuvoola Obuganda ne bagamba nti Kabaka yalina naye okuba n'ekipalati okusala ogende Kayunga era ne bakwata Katikiro Walusimbi ne bamutangira n'okusala Sezibwa era tebakomaawo omu ku basajja abasinga okututulugunya Bakiwanda bano gwe bakuza ku Bwakabaka eyo bamuyita Kapiteni Kimeze yali atambula ne Lufaalu namusanga mu Prado munayewuliriza amaloboozi nsobola okuwaayo eddakiika oba ayagala amaloboozi njagayita akyalaga bifaananyi genda kakati bwe bamaliriza embeera gye baali batuyisizaamu eyo yonna
tutuuka ku lunaku lw'okugenda ku Tale Center kubanga onzije omwami onantujja Honorable Kiwanda Sirika Mwami Kiwanda producer ebifaananyi byange soko bireke ngenda biyita so nga mukyala Nabbanja bamaze okugaba 14,000 basaba abantu okukeera ku makya okugenda okulonda omuntu wa NRM ng'ate okugulirira kimenya mateeka because ne facilitation omuntu gwolina okufacilitatinga mwami Lwomushana gwayogerako alina okuba nga alina appointment alina okuba nga nekyomufacilitatinga wekiri according to the law and according to many precedents that have been set up to the Supreme Court. Diro ogaba sente si kuzigaba ng'ozigabirako nti mugende mukole ki mu musango gwa omwami Oweyiganga gwe bayita Panado. In fact zo zaali 10,000 era nga 12,000 ze baagaba kyafayiningibwa nti zaali zifaanana ekyazaamu by election eyali Oweyiganga. Nabwe kityo bwe tumala okutuuka ku Tale Center wandeeta mu kiseera ekyo waliwo okuba wano n'ongamba olemereddwa munnange ako ke wampita okufuluma ebweru okwogera ne BBS saaweebwa mukisa kuddayo mu Tale Center etteeka lyali lifulumye nti afuluma takola ki taddayo naye nga nze wenagira okwogera ne BBS ekiseera ekyo twali nga bayise dinner time eya staff abalina okubeera mu Tale Center abasinga abali accredited kubanga eggulo limu twalina olukiiko ne Electoral Commission netusaba amannya netugakkiriziganyako abanaabeera mu Electoral Commission era n'abanaabeera ne access mu kibuga mu district ye Kayunga eri mwami Byabakama eri head of security eri Jennifer Kyobutungi n'eri PRO. Mu bantu abasooka okuwandiikibwa mwalimu omubaka wa NUP gwe bayita Tebandeke Charles. Bwe baali bakwata mu pulaani y'okukwata gwe basooka okukola ki okukwata bamujja mu loogi gwena maaso Honorable Mushana simanyi na kumanya nti Kayunga waliyo loogi kubanga nali ate ngenze noonyayo kalulu so bamukwata ekisooka is a member of parliament of Bale ne bamukwata ne banoonya ekiro kyonna Honorable Patrick Nsanja yamalira ku nsiko ng'ovudde mu kutulugunya abakyala nga bwe bali batulugunyiziddwa nga mwe muli ne candidate Honorable Nakwedde bwe tutuuka okubala akalulu wadde polling stations 11 twali tuziwaabidde mu Electoral Commission era nga tusabye nti tuzisazibwemu Electoral Commission yakomawo netugamba nti tukiriyalinze polling stations ezo era zagawenze maaso ne zironda ezo results tezijja kola ki kukyuka 11 polling stations era 11 polling stations ezo ne tuzibala nga bwe baali basazeewo because tuyina DR forms zonna okujjako DR forms 3 DR form esooka nze mwennyini ennamagabi ku kigo nga tuyambibwako abakkiriza abanani abatali bali banguzi twakwata omusirikale afande yali afande ka something nga abadde presiding officer nga ali mu kugezaamu kusuulamu buki bululu era